الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amatukuvu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebingira n'emirembe tusababidde eri omubaka Muhammadi ibn Abdillah wamu ne basahaba be ridwanullahi ta'ala alayhim wa arda. Aboluganda ebitiibwa nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyola ekitontome kya Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a oluvannyuma lw'okutunuulira ku bulamu bwa Imam Ibn Jazari mu bufunze. Insha Allah tugenda kubeera nga tutunuulira ku at-ta'rifu bil muqaddimati al Jazari, okutegeera ekitabo kino ekya Manzumatul Muqaddima kye tugenda okunnyonnyola. Twagala tusooke tukyogereko katini nga tunnaba kubeera nga tutandika okukinnyonnyola, osooka ofuna ekifaananyi ku ki kyogenda okubeera nga osoma. Ismuha, ekitabo erinnya lyakyo ekitontome, irimu eno erimu abamanyi bagiwandiikira mu mbeera za mirundi ebiri. Bawandiikanga kye bayita an-nathri ne an-nazm. Nazm byalinga bitontome nga batontoma, okitegedde. Ate nathri ne babeera nga bawandiika irimu mu mbeera yakola ki, kubeera nga annyonnyola, okitegedde. Naye nga nazm kuba akola ki, kuddira bigambo n'obisengeka, bayita nazm, n'obisengeka nga bisengeke nga biri mu mbeera yaki yakutontoma oba ya shi'ri oba ntegereka. Tayib, kakati ekitontome kino oba ekitabo kino Manzumatul Muqaddima kiri mu mbeera yaki ya nazm oba mu mbeera yaki ya kutontoma ya shi'ri. Tayib, tugenda kulaba erinnya ly'ekitabo kino ne ennyiriri, omuwendo gw'ennyiriri ekitabo kino kirimu ennyiriri mmeka. Tusamma bil muqaddima fima ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama. Ekitabo erinnya lyakyo erimanyikiddwa ennyo kyekitabo ekiyitibwa muqaddimatun fima ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama. Kitandikirwako ekyo ekiggwanidde ku musomi wa Qur'ani yenna okubeera nga akola ki, akitegeera oba ategereka. Era erinnya eryo tulijja mu bigambo bya Imam Ibn Jazari byennyini byagamba nti wa ba'du inna hadhihi muqaddima fima ala qari'ihi an ya'lama. Tayib, oluusi kiyitibwa bil muqaddima, ogamba bugambi muqaddima kasoga muqaddimatu Ibn Jazari, muqaddimatu li Ibn Jazari, tuba tegedde nti otegeeza Manzumatul Muqaddima oba ategereka, kasoga muqaddimatu li Ibn Jazari. Era nakyo tulijja mu kigambo kya Imam Ibn Jazari yennyini yagamba ku nkomerero y'ekitabo, yagamba nti waqad taqda nazmi al-muqaddima waqad taqda nazmi al-muqaddima. Kati kitegeeza nti maze okumalirizayo okutontoma kw'ekitabo kyange ekiyitibwa ki, al-muqaddima. Yakyogera erinnya naga nti al-muqaddima. Kati fuatuwane tugamba nti al-muqaddimatu li Ibn Jazari tubategeeza ki, Manzumatu al-Muqaddima. Tayib, oba oluusi ne bagamba nti Manzumatul Muqaddimatu li Ibn Jazari oba li Ibn Jazari, kubeera nga ntukizza ewa Imam Ibn Jazari, erinnya eryo ya Imam Ibn Jazari. Twagamba nti erinnya lya Imam Ibn Jazari liddizibwa ddala ku jjajjaawe atandikawo akazinga akayitibwa Jazari. Akazinga ako yakatandikawo ayitibwa ani, Ibn Umar. Tayib, ebyo twabinnyonnyola. Ennyiriri ekitabo kino oba ekitontome kino kirina ennyiriri 107, ennyiriri 107, 107. Era ze tugenda okubeera nga tutunuulira insha Allah. Mu nuskha esinga, mu nuskha endala zigamba nti 108 oba tegereka. Tayib, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Naam, qala sahibu ad-daqa'iq al-muhkama, nga sheikh ad-daqa'iq al-muhkama, sahibu ad-daqa'iq nanyini kitabu ad-daqa'iq al-muhkama, yani Sheikh Zakaria al-Islam
Zakaria al-Ansari, Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi byakolaki byabeera nga atunyonyola n'agamba nti ennyiriri z'ekitabo ekyo ekya Imam Ibn Jazari ye yagamba ziri mmeka? Ye yagamba ziri 109 oba tegereka, yayongeramu baiti endala mmeka? 2 ku nkomerero ya abiyati ezo. Imam Ibn Jazari kigambibwa nti yazongeramu wallahu alam. Baiti ebbiri ezisembayo zigamba ala nabiyi al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Oba tegereka baiti ezo nga wezikolaki bwe zigenda mu maaso bwe ziggwayo. Toyi ekitondome kino Imam yakizimbira ku kuyimba oba ku kutontoma kwe bayita bahari rajzi. Kutontoma kwe bayita bahari rajzi, bahari rajzi. Kati mwabasoma aruda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mwabasoma ilmu al-aruda wenjogera ku buhuru muba muzitegera bulungi. Kati kitontomera ku bahari rajzi. Bahari rajzi ezimbibwa ku wazni mustaf'ilan, ezimbibwa ku ki tujipimira ku kigambo mustaf'ilan 3 marrat, mustaf'ilan ye bahru ar-rajz. Yani buli kulli shatr min al-bayt yayogeranga mustaf'ilan. يقول راجي عفو رب سامعي، يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي واتو مستفعلا. طيب بنو ababisomye oba abeyongera emirimu bwe muyinza okubeera nga mujja kukolaki mujja kubitegeera biiznillah. طيب omwaka gwe yawandiikiramu ekitabo kino yali nkola ya Imam Ibn Jazari bw'abanga amaze okuwandiika ekitabo kyonna okutubuulira omwaka gwawandiisemu ekitabo. Naye ekitabo kino Manzumatul Muqaddima Imam Ibn Jazari teyayogera mwaka gwe yakiwandiikamu. Then abamanyi ne bakola ijtihadi bo ne bagamba nti yawandiika ekitabo kino ng'ali mu bitundu by'e Ruuma gye yali agenza okusomesa e Bursa oba tegeraka e Turkey, kubanga yali nkola ya Imam Ibn Jazari ebiseera ebisinga okubeera nga atubuulira ekitabo nga bwe yawandiika ekitabo kya Tayyibatu Nashri fi al-Qira'at al-10. Yayogera ku nkomerero yakyo mu mwaka gwe yakiwandiikamu n'agamba nti wa hahuna tamma an-nizamu at-tayyiba alfiyatan sa'idatan muhadhaba birrumi min sha'bani wasti sana 99 wa 700. Yani Imam ekitabo kya Tayyibatu Nashri fi al-Qira'at al-10 yakiwandiika ngali Roma banga ki yakiwandiika mwezi gwa Sha'bani mwaka gwa meka? Mwaka gwa 799. Era ne Durra n'atubuulira omwaka gwe yakiwandiika ekitabo kya Durra. Kati yali nkola ye okubeera nga atubuulira emyaka gy'awandiisa ebitabo. Wa innama bwe yatuuka ku kitabo kya Manzumatul Muqaddima kigambibwa nti teyatubuulira. Abamanyi ne bakola ijtihadi ne bagamba nti ekigambo ekisinga okubeera nga kituufu nti ekitabo kino yakiwandiika ng'ali e Bursa mu biladi Rumi ebiseera bye yalimu oba tegereka ekiseera kye yamala e Ruma, yani wakati w'omwaka gwa 798 n'omwaka gwa 805 yawandiika ekitabo ekyo ekiyitibwa al-Manzumatu al-Muqaddima. Kyekitabo ekyo nno ekya Manzumatul Muqaddima bamanyi bangi abavaayo okubeera nga bakinnyonnyola nga bakola sharuhu yakyo. Ekitabo ekyo muzo esinga okubeera enkulu ye sharuhu okunnyonnyola kwa mutabani we yennyini ayitibwa Abubakari Ahmed ibn Muhammad ibn Jazari rahmatullahi alayhi. An-Nazimi oyo yabeera nga Ibn an-Nazimi mutabani wa Imam Ibn Jazari yakola oba yatunnyonnyola yannyonnyola ekitontome ekyo mu kitabo kye yatuuma al-Hawashi al-Mufhimati fi sharhi al-Muqaddima. Mategeka namanya bala ne bajja ne bakola sharuhu ezenjawulo bayitira sharuhu mpitirivu nnyo. Naye Sheikh waffe Sheikh Ayman Dr. Ayman Rushdi niye atukolera sharuhu, tusaba Allah berenga amtukuumira. Naye sharuhu ffe gye twalonzeewo gye tugenda okubeera nga tutambuliramu
ya sharh ya الدقائق المحكمة في شرح المقدمة يا شيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuwa obusobozi okubeera nga tusharaha tunyonnyola ekitontome kino tukimaleyo, kubanga omulimu amazima nti si mwangu, omulimu si mwangu, gugenda kubeeramu sabru, gugenda kubeeramu okugumiikiriza, naye nga nniya twagirese insha Allah mahma yakun. Tusaba Allah aberenga atusaasira, aberenga atwanguyiriza tusobole okubeera nga tukinyonnyola tukimaleko, era ku mulundi oguddako insha Allah tujja kutandika olunyiriri olusookera ddala mu kitontome kino ekya manzumatul muqaddima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi